waffe omu gwe twalonda okuwoza olutabaalo n'aluwoza, era bwe yali ng'asirisa n'andagako olumwe nga bw'agamba nti obuwanguzi bwaffe bwonna businzidde ku mugabe waffe ono omuzira, omutegesi era omukkaanya. Singa tabadde ye tetwandiwangudde. Awo abantu bonna ne bakuba olube lunene nnyo nga bwe bammimbijja, anti olwo bansitudde era n'emirembe kwe nnali ntadde omutwe nga ngalamidde naye bamusituliddeko, bagenda beetooloola embuga nti mulabe omuzira ne munne, mulabe omuzira ne munne. Nakanda kugezaako kubategeeza nga bwe sisaanidde kitiibwa ekyo, olw'okubanga waaliwo bangi abaakola ebyobuzira okunsinga nga tebawulira, nga bongera kusaakaanya busaakaanya. Bwe ntyo ne mmala gasirika, anti kasita bifuuyibwako empewo nga biba tebikyazeeyo. Awo omwami n'ayimirira ku katuuti wakati mu mbuga, era ng'amaze okuwenya ku bantu bonna basirise, n'asitula eddoboozi lye n'agamba nti, ffenna abali wano kaakati twegasse wamu okwebaza Bawankula. Ekikolwa ky'obuzira kino kye balaze leero tekibangawo mu byafaayo byaffe, era abajjwa n'abazzukulu baffe banaakijjukiranga. Naffe ab'omulembe guno kirituweeza ekitiibwa. Kantuuke ku mugabe w'eggye lino. Mwenna mumanyi bw'atali muzaaliranwa wa mu nsi muno, naye nga kasookedde ajja muno byonna byakoze bya buzira bisa, era n'olugero lwaffe lutuukiridde bulungi nti eteefe. Omuntu omuzira ng'ono asaana okwebazibwa, era nze okwandibadde ng'okwebaza kwange mu kiseera kya kaakano newankubadde nja kwongera okumwebaza oluvannyuma, muwa era mukkiriza okuwasa muwala wange Mirembe gwe ndowooza nti ajja kumusanyusa. Embaga eribaawo nga ssuuse, era Bawankula abalala bonna buli omu nja kumuwa omuwala, era n'abo abafiiriddwa batabani baabwe buli omu nja kumuwa endobolo. Awo abantu bonna ne boogerera waggulu nti oyogedde ssebo, oyogedde. Bwe twamala okuwera mu maaso g'omwami era n'okusikibwa mu mikono, abantu ne bansitula nzire y'ewaffe. Mba ŋŋenda kagulu najja ng'amaze okunjozaayoza n'okunsaasira obulumi n'aŋŋamba nti mazima ddala Mirembe akusaanidde omutwale, kubanga okoze ebyobuzira bingi ate akwagala nnyo. Naye nno ssebo nkusaba era nkwegayirira onsonyiwa ebibi byonna bye nakukola. Konze nti saba Mirembe, bw'anaakusonyiwa nga nange nkusonyiye. Yali tannaba na kumwetondera nga Mirembe yamugambye dda nti tukusonyiye. Naye bambi nasaalirwa nnyo abaana ba Pyati abasatu abattirwa mu lutalo olwo. Okutuuka eka twasanga kiri mu ttaali ku migamba, era ng'akikijjana bukikijjanyi olw'ebiwundu bye yatuusibwako. Kyokka yatusanyukira nnyo era n'atusika ne mu mikono nga tugenze mu kayumba kaffe, era nga n'emikolo amaze okunnyunga omukono kubanga yali mukyondwa. Mirembe najja n'antuula awo emitwetwe. Yassa ekikko we n'agamba nti kazzi tewakyaliyo nkonge wakati waffe okuggyako obuvuno n'ekiwundu. Omwana w'omuntu yeesiimye, ate olwo amaziga ne gamuyiika. Mu kaseera ako mmeeya we yamuyitira n'afuluma. Bwe yadda n'ajja ng'asekaaseka, ne mmubuuza ky'aseka, ye kwe kunziramu nti teeba golowooza abaffe nseka ki? Konze nti simanyi ky'oseka. Ko ye Mukama nti nkiri muntu akkiriza mmeeya afumbirwe emikolo, ne nfuuwa ekiwanga nkizza munda. Ye kwe kumbuuza nti lwaki okyewuunyizza? Konze nti nali sikimanyi nga baagalana bwe batyo. Bwe nabiwulira emmeme ne ntandika ate okukabasana, okutetenkanya n'okulandaga nga ngezaako okutegekerako omunaku eyali yakatwetonnyamu. Eby'omu maaso kyokka byankeŋŋeeterereza bwereere emmeme, kubanga
tewaayita nakaseera nga Mirembe ne Mmeeya naye ate tebannalojja ku lumu. Ebiseera ebisinga obungi babeeranga bonna mbu nga babuulirira eby'ekikazi ekikulu era ng'akisimbira ddala ne kiroka. Olwali olwo Mirembe n'ajja okundabako era nga n'embaga zaffe zengedde. Tuba tunyumya ne ndeeta ekirowoozo ekyali kimaze ebbanga nga kintengejja ku mwoyo nga njagalako Omunaku afumbirwe Kagulu tulyoke tutondewo olujegere Kakobogo olw'omukwano n'enju ya Pyati. Awo nno ye kwe kunziramu nga bw'ajuuka ate nga bw'amwenyamu nti ki afumbirwe Kagulu? Hey, muntu gwe togasa addala ogenza okulaba nga Kagulu oyo omwana waabo faamu jaamu. Nedda tayinza kufumbirwa sha nga ye nno anaamukkiriza. Ate ebyenno ebyomukwano gwe ebyamukwano gwe gwowoona ndowooza tegukyetaaga kuvujjirira oba kale okugabirira okuva lwe gwamala okwekansira n'okwesoberera luli ku ddwaniro. Byasibuka kwani? Byasibuka kwani? Si kwoyo Kagulu wa Kakogo osuuta. Muwuube nno mpola gwe tomutukube ennengerenge. Kagulu kankwale sha. Kaze mukazi wattu olw'okuba omunyage ne kaakano bamuwumirize era. Yagamba nti ye bannange ne bwe kwandibadde okutambulula omukwano oba kale okugutankiriza era ndowooza ko Omunaku si yeyandiwongeddwayo. Weewawo ekirowoozo ekyo tekibadde kibi naye nti embugga kati oli muganzi bulala mbu naye nedda muntu gwe tonfuusa wa lugambo. Ate ekirala ndowooza walwa kubanga ffe bannannyini muntu twamala dde okumulabira omuntu bwe batuukana. Ye bannange muntu gwe oli muzibu. Kale oyinza otya okusalira entotto ku muntu atali wuwo? Kazzi mwenge gwe gukutta n'owaffe gwe twesimiddwe omukaali gukuwa kasita naye mwana muzaale naye tulabanga nnaku za musajja atali mwesiimire. Bwe yambuulira omuntu gwe baali balondeddeko Omunaku nga y'omu ku bavubuka abazira be twalwana nabo, omuntu mulamu nno ddala era nga baamala dda n'okusiimagana n'ensanyuka nnyo kubanga newankubadde nga ko Omunaku yali ataasizza nako emirundi 2 naye olw'okuba nga yeesiisa yali ng'alabikira ddala ng'omuwala omuto Kakobogo omuto Kaboga era atazaalangako. Mirembe yava ewaffe nga buwungeera era bwe yalansiibula n'agamba nti kazi olulisuukanga konze nti ddala olulisuuka. Nasse ekikkowe n'antunuulira n'agamba nti amaaso go magonvu nnyo tegaakusaanyiza kubeera muzira, wasaanira na kuba mukazi era ndowooza wafaanana na nnyoko. N'enseka naye n'aseka n'atambulako ate n'adda. N'ambuuza nti kazi mikolo omuyita otya? Konze nti mukulu wange. Ko ye nti ekisiru ggwe. Naye maama obwetowaze bwo buyitirivu so n'okuuma lubugo. Olowooza nga mikolo teyatubuulira n'emmeeya ebyobulamu byammwe bwonna? Konze nti yabalimba. Ko ye nti sisuubira. Konze nti ye bannange onoddayo dda ewammwe Kibiggwe obudde bwo buno buzibye. Ko ye nti oswi gonzizaayo bulijjo n'addayo sikyalaba nno na kyentya. Ye lwaki onvuma nti ndi kibi? Konze nti kubanga oli. Ko ye nti kale kasita gwe oli mulungi. Konze nti ne bwe siibe. Ko ye nti onzibiriza n'obudde weeraba ggwe. Ne ntulika n'enseka. Naŋŋamba nti kale ensekerera ggwe nange oli nsanga.
Konsenti nga gw'owungula ku kitaba. N'aseka era nange bwe ntyo. N'agenda. Nze bwe nagwawo ne ndoota nga nnyimba. Tuula tusome. Tubadde tutunuulira akatabo kano Zinunula Omunaku ke twatandika ebbanga eriwezeeko nga tukasoma era tukakubye oluku mu mutwe. Tujja kusisinkana mu katabo akanaaba kazzeeko, ky'oyizeemu mu katabo, ekikunyumidde, ekikunyiizizza, kyonna ky'oyagala okwogera ku katabo, muzannyi wo kyakusingidde, ani gw'otayinza kwerabira mu katabo, byonna osobola okuba ng'obiteeka mu komenti awo mwene essuula esembeddeyo ddala. Tusisinkane mu kanaddago. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, nze mwanjuzeera omuteesiteesi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.